Abasuubuzi mu kibuga Kampala abaakosebwa amataba ag'abalumba ku nkomerero y'omwaka oguwedde bazzeemu essuubi oluvannyuma lwa gavumenti okukakasa nga bw'egenda okubawa ensimbi ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obuwumbi 20 mu bbanga lya ssabbiiti 3 ng'era ensimbi zino kiragiddwa nga zaakuteekebwa ku akawunta zaabwe. Bino bikakasiddwa obukulembeze bw'omukago gw'abasuubuzi mu ggwanga gu Federation of Uganda Traders Association ogukulemberwa John Kabanda mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe bayise enkya ya leero. Kyensinziirako okulaga abasuubuzi nti nkakasa ssente mugenda kuzifuna ye ebbaluwa eno. Kino tekibangawo okubanga bayise meeting ku finance ne tubeerayo ng'abakulembeze bafuta wamu abalala bonna ababadde mu ofiisi ezo ezikola ku nsonga y'emu eno ey'abantu abakosebwa amataba. Kabanda ategeezezza nti bakwataganye n'ebitongole ebivunaanyizibwa nga kw'otadde minisitule ey'ebyensimbi ne bakkaanya nga abasuubuzi bonna bakukolebwako awatali kuleka n'omu ebbali. Mu ngeri y'emu tutwala okusiima kuno eri ekitongole Ministry of Finance kubanga yayita olukiiko ne tutuula nayo n'ebitongole byonna ebyakwatibwako okukola lisiti z'abasuubuzi abaakosebwa ku mataba. Kyaddirira abasuubuzi bano okulangirira obutali bumativu bwabwe nga bagamba batandika okuggalawo amaduuka n'okwekalakaasa nga 25. In 3 weeks tukakasa bulungi nti mugenda kuba mufunye obwenkanya. Ono asinzidde wano n'alangirira nga bwe basazizzaamu akeedimo kaabwe ke babadde balangirira okubaawo nga 25 omwezi guno. Tubasaba ng'abasuubuzi obutafuuka kyewaggula musazeemu okwekalakaasa okwo kubanga ensonga egenda kukolwako obutasukka wiikisi 3. Kyokka Kabanda agamba nti abasuubuzi balina okutuukiriza bye bakkiriziganyizzaako omuli obutatwala nsonga zino mu kkooti okumanya nti ensimbi za kubadduukirira si kubalirira n'ebirala. Olukiiko lwe bayita vetting committee nga olukiiko olwo lwakolebwa Prime Minister eyalagira abakulembeze abasuubuzi abaakosebwa bagende mu buli kizimbe nga balondayo abakulembeze babiri. Kyakolebwa era list yakolebwa ku bantu 37 nga kuliko n'abakulembeze bafuta n'esabumitingibwa ku bakama baffe aba finance abagenda okudispatchinga sente zino. Tubasaba musigale nga mukyali bakkakkamu kubanga ensonga yammwe ekolwako tubaddewo nga tutambula bulungi n'ebitongole bya gavumenti okulaba nga musobola okufuna obwenkanya. Ono yeegatiddwako abakulembeze b'abasuubuzi abalala abasiimi ababayambyeko okulaba nga gavumenti evaayo okutuukiriza obweyamo bwa pulezidenti nga kyokka beekokkodde bannannyini bizimbe abaduumula ez'obupangisa nga kw'otadde okuwanika ensimbi z'amasannyalaze okusasulira kasasiro wamu n'ebirala. Tuusa okusiima kwaffe eri bannaddiini. Okusiima kwaffe kuviira ddala ku ntobo y'omutima gwaffe olw'okuvaayo ne boogera ku nsonga eziruma omuntu wa wansi. Baadde bakyagumiikiriza nga n'abaana tebafuna lipootisi zaabwe ate abaana baddayo ku ssomero nakati bakyalibwaka. Baadde balina essuula esalina bagenda bawa sente zaabwe ate ne babadde bakolera alandiloodi ne batandika okuba nga babayiganya babagobaganya babongeza ssente mu kubakoleramu. Landiloodi mbasaba mukkakanye amampaani bwe muba nga mutwala muli mu mitima nga mukimanyi nti muwagira gavumenti okuleka nga mulwana gavumenti kubanga tosobola kulaba muntu eyakosebwa amataba mu butuufu ate n'omubirikako reeti n'omwongeza obweru bw'amateeka ate abamu ne mubagoba. Gana ne ba developer okusobola okutuddiza obuyinza tusobole okwerabirira ekizimbe kyaffe ng'era kiri mu mbeera embi mu bizimbe mu Kampala kyekisingayo okubeera ekibi ng'ate abasuubuzi baffe be tuteeka mu nnyumba zaffe basasula omusolo ogwa management fee ogwandibadde gulina okumanaginga ekizimbe naye nga ye munnaffe developer atwala waabwe India. Mary Namirimu ne Kimuli Abdallah be bakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.